Yes mbaniriza akadde kano muri mutya mwasize mutya mwasibye mutya bali katayira kabagenda lyomani bagamba nti mwakola kyamanyi okubanga mwasubscribinga ne munyigane kale Susan Makula Pastor Bugingo ngedde okubanga musabira olunaku olweggulo ku Sunday service asobola okubanga azaala full figure Susan Makula yani full figure mberedde ki full figure manyi full figure mbu bagamba nti byagobeddwa ku Soti TV nkyagezako binoonyereza ndabe ndi ku Makula Pastor Bugingo olunaku olweggulo yakoze kyamusabidde asobola okubanga afuna olubuto Pastor Bugingo ngedde okubanga asambaga ebyabo abagamba nti no balina okubanga basumula Makula era nti kiba kisumuzo bwe bakina kikira Uncle Bini yomuku abavaayo nga bagamba nti balina ekisumuzo kya Susan Makula ekyokubanga azaala Makula kirabika embuto zikyagaanye ebyaddala abagamba nti omukazi asobola okubula olubuto ng'ate yazaalako ne babula omwana ng'ate bombi bazaalako dda jjukira Jessica Kayanja yagamba nti agomagoba ng'akuluma Teddy Bugingo n'okumuswaza nti ge balimu nti bali mu kukisasulira Jessica Kayanja ye mukyala w'omusumba Robert Kayanja jjukira abagamba n'abagamba ati mmwe temujja kufuna mirembe mu nsi muno so byabira byogera na mwaka gwa 2021 ebisibe balinawo ko olutalo wakati waabwe nga kyebekola okweyisamu eggaali kakati ndowooza kwe kutandika okubanga Pastor Bugingo babonaabona ne Makula mpaka nakakati ensonga tezitereranga Makula embuto azifuna zivaamu buvi akati munnange byebyo omukyala byayogera byandituukirira bambi tebali bulungi mukulu Bugingo akosa ne Susan Makula tebali bulungi ekyamazima ekyalaali tebali bulungi ebyaddala embeera teri bulungi ku side yabwe nenga bambi mbebaza mwongere okubanga mugifollowinga abasubscribinga ne munyiga kade mwakola kyakabinyo Pastor Bugingo olunaku olweggulo ku Sunday service yongedde okubanga asabira Makula era gamba nti mukyala we atajja kuzaala balongo abasinga nti bajja kukyewuunya nnyo Makula bw'anaaba azadde bajja kukyewuunya nnyo era gamba nti abalogo bonna abaaloga nti bijja kubakalira ku mimwa yogera Pastor Bugingo ye mukyala Kayanja Jessica amuyita mulogo nti n'omukazi nti atakola ki yeekoza ng'omuwala omuto gambe enkolagana yagaana Jessica yagamba ajja kubeera ku side ya Teddy mpaka tayinza kubeera ku side ya Bugingo bwe yakola ki bwe yagamba muna ebyo emukola ebitambula akadde kano gye binaggwera naawulira naye nga kyamazima ye omwana akyabuze bantu bangi bagamba naye omwana abula atya nga Makula azaala muna ekisoboka nkana bagambako kebiviirako abakyala ebisesinga oluusi abasinga okubulwa abaana lwako basigamba nti nno babikonfaminga kubanga n'abasawo nabo bakola ki basinziza ku ebiba bya penis n'ebisesinga bintu bingi n'abasawo tebasobola kumalayo okuvumbulwa tekuggwayo oba okumanya tekuggwayo kubanga babasawo bagamba nti omukyala watuuka wakati w'emyaka na okudda waggulu aba takyakola ki aba takyayinza kuzaala bulungi kyokola abasinga embuto ziva mu myaka 45 okudda waggulu ziba zivaamu buvi kyekimu ku ebyo n'ekira ne sukaali akati neebuuza nze ngaze nti Makula ku ebyo byonna alinako kiriwa Makula yawezeza emyaka 4 musobola okumpa bulamu yawezeza emyaka 4 oba sukaali yavaako obuzibu aya nsonga zeezo ezimu ku ezitambula akadde kano ku social media bagitafa ADTV mbebaza mbagamba nti mwakola kyamanyi okubanga mwasubscribinga ne munyiga nekkale awo tutuuse ku nsonga ya musumba Pastor Bugingo akosa ne mukyala we Susan Makula ekyamazima y'omwana akyabuze Bugingo abaana agamba nti temufaayo ono omukyange bw'anaatuuka okusajja ajja kuzaala balongo yagamba nti abalogo bijja bakalira ku mimwa abalogo b'oku kkanisa emu abalogo b'oku kkanisa emu
abalogo b'oku kkanisa emu yali agamba Jessica Kayanja ne Robert Kayanja yabeeyitira abalogo era mukyala wa Kayanja amuyita mulogo. Nabagamba nti muno mu nsi ebiseera ebisinga tobeerawo nga tokolagana na muntu munoga bannange. Kibi nnyo kubanga omuntu temukolagana. Awo ne basajja bakatonda abantu tebakwatagana ate gwe gwani abeerawo nga tolina gw'otakwatagana naye. Mulekerawo kweteeka ennyo ku puleesha bannange. Omuntu oyo apalana bakuwalana akuwalana. Wane basajja bakatonda bano beewalana basiiba beeyisaamu eggaali ate nga basajja bakatonda. Akati no munnange byebyo enkolagana yagaana okukwatagana kwagaana wakati wa Bugingo ne Robert Kayanja. Manyire bapasita basinga abateeguya abatagala kumanya. Kubanga Robert Kayanja talinga pasita Bugembe. Pasita Bugingo gwavuma atoloma n'akola ki n'agendayo ne yeetwalayo n'amweyisaayisa. Amanyi okumuvuma mu magezi kati nga bwe yamuvuma ku nsonga za ssente. Maafina zaliya wa pasita Bugembe tolama n'akola ki neyeeyogezayogezaawo. Robert Kayanja yetagala kumanya yasalawo eri bapasita abasalawo nga bo tebaagala mmanya. Ye bali musajja watu Bugembe ebintu abikwata mpala abikwata siro tamuddiza. Amanyi n'okumulumba nga ennyimba zisaamu amaaso Bugingo. Byebyo makula omwana akyabuze ebinaggwera onaawulira Bugingo agamba nti amakulu ojja kuzaala tofaayo darling ojja kuzaala balongo olunaku olugulo. Yamusabidde wali ku Sunday service ku Kanani gambe kyabadde kikambwe kirungi enkuba teyatonnye byatambudde malembe. Manyi Bugingo ayagala kugula tente empya, tente eziriwo zaakaddiwa dda enkuba endige ezikuba kwosa n'omusana okubanga guzookya. Munnange bitambula akadde kano mbeebaza abasubscribinga ne munyiga kale nti mwakola kyamaanyi okubanga mwasubscribinga bagita Fad TV. Mwenna abaliira akabagi dadi mbeebaza mbe bulungi. Fad TV mbaagala nnyo mweraba.